olunaku lwe wasemba okusoma lwe lunaku lwe wasembayo okulowooza, lwe lunaku lwe wasembayo okukula. Abamu mu ffe bwe tufuna degrees ebitabo ne tubibikkako ne tugamba nti tuwonye. Nabagambako ko emabega awo nti eyo degree eba eraga bulazi basics z'ofunyewo mu bulamu bwo. Oba oyagala okufuna full detailed information, genda waggulu for higher further studies, masters or mastering knowledge eri mu world. Sinakindi ofuuke PhD professor obere nga ate oluusi gwe oba weebuuzibwako. Naye obuzibu bwe tulina bwe tugamba nti tumaze okusoma, research, okuyiiya, okuba creative, byonna tubisuula mu gguluka. Kitegeeza obwongo bwaffe tuba tulina etubulese awo mu ka certain portion nga tetukyabuteeka ku bunkenke kuyiiya, buba bukomyawo. Ng'ekikubaganyeemu bw'obeera nga science subjects bintu byakubala byakukozesa bwongo tewabyagalanga nga bikusumbuwa, kati ate olwaleero omaze n'okusoma ne bino ebitonotono ebiralala nabyo bisudde mu gguluka, obwongo bwo oba obutadde mu hibernation state yenkana etya, oba obwebasizza kwenkana kitya. Oli wagamba nti kifumiitirizeeko, kozesa obwongo, think twice. Tokyewa exercise za bwongo ng'olowooza oba ogenda kukola otya ng'obwongo tokyabukozesa. Ate nga jjukira obwongo ye mastermind y'omubiri gwo. Naye obeera nga tokyakozesa bwongo, kyo kibagamba nti okula muwawa, naye ate n'okola ki? N'owerabira okukozesa obwongo. Bwe tuba tukyasoma oba twali tukyasoma, twali tetwagala nnyo kubala numbers nga zitulumya omutwe, era subjects ezo ne tuzikola ki? Ne tuzisuula. Kati ozze mu world of reality, ovudde ku ssomero, buli kimu kyakubala. Ekigambo kyulya kiri mu Luganda, sooka obale. Ng'okola ebintu nga tobirinaako descriptions, nga buli kimu ogwamu kigwe, sister, brother, ogenda kufuuka ekizibu eri obulamu bwo, ate era ofuuka ekizibu eri abakwetoolodde, society. Tobeera burden ya bulamu bwo. Mutukooya, mutuwa obuzibu. Amannya nze Kim Hakims. Mwasuzeyo mutya abatuuze abatulaba? Kim Hakims nga bulijjo ntumbudde. Ka video kano kagenda kwetoololera awo gwe woolaba nti oli mu state eyamalayo, gye tuyinza okuyita comfortable zone. Toyagala kumanya, oli proud, olina ego, wasoma, wamalayo, oli comfortable na buli kimu ky'olina. Ne weerabira nti wafa, wakula, wamala, n'ositiikinga awo. Bwe biba birooto byo, ebibyo byatuuka, wamalayo, tokyagala kumanya. Akali mu bweru, subscription eyo ginyigeeko nnyo shiri, awo aba kukuba penalty. Wamma gwe ayagala videos zange tewerabira okunyigira ekigalo n'okuntayipingirako okukakasa nti tuli ku mulamwa. Video zino bwe ziba ozirabye tozireka mu kabokisi awo, okuzisharinga n'oziwa n'oyo atannaba ziraba kyankizo nnyo. Mu nsi muno omuntu aba anaayagala okubaako w'atuuse, bakugamba leave your comfortable zone, va mu bulirivu, situka genda oyiye ensi. Kyawandiikibwa ne mu Quran nti munoonye okumanya n'ekuba kuli China. Naye ggwe n'ogamba nti namala. Really? N'ekyo ekirooto kye kitono. Kati ate ng'osanga ng'omuntu ng'ogamba oyagala osanga omuntu ow'ebirooto byo, ng'olowooza gw'onoosanga naye ajja kuba ng'alina state eyo ng'ali comfortable ne kyalina nti yamala.
oba olowooza wonna omusanga ye talina birooto bye. Toli creative, tolina kyoyiya, tolina kyoyongerako, oli awo ogamba namala. Bwe tuba tuzzeeyo mu by'okusoma toyagala kwongerako nti wamala. Abaakuwanga amagezi tobawa respect, ogamba okwo kusoma tekuliiyo. Gwe olw'okuba wamanya okusoma kuno okwa blackboard n'okuggalawo, tokyawuliriza advice, tokyabeera mu experiences, wenna ogamba ky'olina kikumala. At the end of the day ogenda okulaba nga tokyasobola computinga ne world, olumala ng'otandika kutondowala ng'owoza mutusosola. Ensi eri abo abatwala ekintu ky'okusoma ng'ekyomuwendo, bebo bokka abali kulembera ensi eno oba ne bagiriidinga. Wabula abo abalirakisinga balitwalibwa ng'abatalina makulu mu bulamu bw'ensi buno obuwooma ng'okuzaama. Ensi buli weeba etuuse wonna kuba kusoma na kuzuula ekipya ekitutambuza. Yeyo hope y'ensi yonna. Naye gwe kasita wejjamu hope eyo nga toyagala kuzuula, toyagala kusoma, toyagala kumanya kipya, kitegeeza gwe wamalayo, obulamu bwo bwakoma. Bwe kaba kalooto, akalooto ko katini, akalooto ko kaggwayo. You have a very small dream, a very small ambition, a very small vision. Kyokka ng'ate olumala ng'ogamba oyagala mwenkanunkanu. Obeera omukazi oyagala oyenkana omusajja, obeera omusajja mbw'oyagala omukazi eyakolamu. Akati gwe atwale gwe ataakolamu. Obeera omukazi oyagala omusajja ali reasoning, ena reasoning capacity, atwale gwe omugugu atasobola kubaako nakyoyiya. Bannange kibi nnyo okwetikka omuntu in the name of love naye ng'omuntu gwe weetisse burden, mugugu. Sister, n'obeera ne boyfriend omusirusiru, musuule. Love tebagirya. Don't suffer in the name of love because nti nkwagala naye nga mu butuufu ne bino ebisookerwako tosobola kuwandiika, tosobola communicate, nga tosobola kwogerayo kazungu akatonotono. Bwe tubyogera obeera ku WhatsApp n'oyombawo, era buli golaba ayomba nti nze tontayipingira ng'omanya teyatuukayo. Ayagala bya wolokoosa okusindika messages za voice codes kubanga ke baamuyigiriza kokka. Naye muzze mu typing, awo ojja okulaba real colors z'entuufu. Ebintu bino bye tulina akagabeere masimu ago wali otuddeko n'ogigenda ebuziba. Nina ekibiina eyo gye ntera okubeera ky'abatuuze bange, tukiyita ttiimu deep mind. Ttiimu etwekwataganira ewamu tugende ebuziba obwa buli ensonga. Gw'obuziba wabugaana, watuuka awo n'ogamba nti kiwedde. Ensonga tuzitemaatema ne tuziyingira ne tuleeta ensonga nga 10 nga buli omu tefaanana ginnaayo. Lwaki ekyo kiri bwe kityo? Tulina perspections ze batutimba ku maaso nti ekyo kiriba bwe kityo bwe kiriba and so. Gwe olw'okuba toyagala kunoonyereza, toyagala kumanya, naawe n'okireka bw'otyo. N'omusanga nno ng'akikaayanira naye n'omugamba kinnyinnyonnyole, ompe ensonga lwaki kiri bwe kityo. Ye olw'okuba amanye ekikwate kye kye baamugamba n'asigala ku kikwate tasobola kunnyonnyola. N'omugamba nkitegedde ky'oyogera naye njagala okozese olunnyonnyola nga ekigambo ekyennyini kye nkubuuza tekiriimu. Naye nga waba akunnyonnyola ekigambo kyakunnyonnyola ate kyakunnyonyeza. Lwaki? Small knowledge. Tetwagala kusoma tuwoza kasoma naye yafa. Every Tom and Dick smile without to play made a Tom a dull boy. Waka without to play made Tom a dull boy. Tuli awo twematirira mu zi comfortable zones zaffe. Naye obuzibu funayo ka challenge
nga kakwetaagisa okurespondinga. Funayo akkubira akasimu ng'alina olulimi lw'ayogera olwanguyangu nga yeetaaga ku magezi go, naye nga kagezi munnyo abadde akuvuunulira oba akuwa ku magezi nti ono abadde ategeeza kino nga taliiwo oba nga teyasobodde. Awo omanyira n'omanya nti kyewasanga kisassalala, omutwe mufu, mentality kawogo, balina zi mindset baaba, mindset nfu nnyo, mentalities zaakona. N'omugamba excuse me, how are you, you look nice, n'asooka akutunuulira bw'ati in the lot of indiscipline, n'akuziimuula nga yalowooza oba wemubuuza akalowooza oba omukwanyi. People having wrong mentalities because tebamanyi nsi weetambula. Yalowooza gwe buli gozze n'obuuzaako bambi olowooza nti oyagala kumugwa makerenda. Please golooza buli kimu bakinoonya batyo, balaavu baginoonya batyo. So kukubiriza nga nkugamba nti buli lunaku olukya gezaako okunoonya challenge. Kiki ekikusumbuwa ku bwongo oba kiki ekiyinza okusumbuwa obwongo bwo, then kinoonyeze solution, oluvannyuma osobole okubeera ng'otambula. Gezaako okubeera mu society ng'okozesa ka entrepreneurship skill ak'okubeera nti onoonya obuzibu bufuneko solution, mala tambula ogende. Funa skills, tambula ogende. Naye gwe buli woonodda awo nga buli kimu oyagala bakuyiize, toyagala kutakula bwongo bwo. My sister, buli kimu, my sister, my brother, buli kimu ojja kubeera ku spoon fed, buli kimu ojja kubeera ku reference. Nzijjukizaamu awo baagambye eki, abantu bo boolina abo bamenya bajja kuboola, ate saagala onyiige. Only that gwe kasita realizing nti wendi ndi mabega nnyo, obudde bw'olimalanga okomawo okubako reform, bwe obudde bw'olibeeranga omubiri gwe oguzizza engulu. Bangi tubalabyeko bakakasizza nti omusomo gye baafuna mitono, baweesa ensawo buto bazzeeyo okunoonya emisomo. Naye ate gwe nga buli kimu tolina kyokimanyiiko, naye ng'owakana, tolina full detailed information, olina always half-baked information. Buli nsonga togigenda buziba, okomajjuulirako buulizaawo, naye nga mu kuziwakanira okwatira ddala ekisooka. Really, tubeere abantu balamu, ensonga tuzikwase kannabwala. Londawo field mwogwa, ogende ebuziba mu ekyo ky'olonzeewo, okisome, okimanye, okitegeere, oleme kwoza nti ne kasoma yafa, ng'eyo field tewali agikkase kugigendamu, gw'ogyerondedde naye nga tosobodde kugigenda buziba, kati awo mba sikutegeera. Ke kakabadde akalowoozo k'olwaleero. Gwe wenna ali eyo nti ng'omanyi wamalako, ensi ekyuka. Oyinza okuba wamazeeko guno omwaka oguddako n'otamanya na gye byakyukidde. Ensonga lwaki tukugamba nti buli womala success esooka, dukazambwa okulubirira success eddako. Toddaawo n'ocelebratinga nnyo nga we wawangudde, wabula dda mu kwebuuza what is next. Tune in ku video zange eziddako, tulabe jano y'okubeera innovator ogitambuza otya. Mu buli kintu mulimu innovations, mulimu creativity, mulimu oyiya kapya kikooleeta. Bafaani nammwe munsobera, eva musaba kapya. Naye gwe mulowooza obwo obupya bwekola bwokka. Omuntu okujja okupresentinga wano aba alina okubeera ng'alina akapya ako k'obuusaba, naye gwe wali obaddeyo ggwe okutuula wansi obeereko naawe akapya k'onoonya. So tuve mu comfortable zones zaffe
tuve ku bintu ebiri spoon feeded, twenoonyeza okumanya. Tujja kubeera abantu balamu, tujja kubeera abantu bamanyi. Sigadde nze Kim Hakims, tusisinkane mukadde nkya ku lutimbe. Mwabalaba vidiyo zange, big up. Kyemukola kyamaanyi nnyo okupromotinga omwana wammwe. Kim Hakims, the genius king, the only king in the crowd of the South Hemisphere, with my pretty Mami Hikmat, the queen of the Southern Hemisphere, queen of the South. Big up. See you. Bye-bye.